for the first 10 abazadde abasomesa ate ne bannaddiini. Mwami Ibanda yajja mu ofisi yange last week, yatambula okuva e Kamuli najja ng'ekimulese kwe kompyuta okubeera nammwe wano olwaleero ntulako hamutawaze Makerere we waliwo ofisi yange omwaliro gwa kusatu. Bwajja ne twogera nanga nti mbadde nkusaba ne bonampayo eddakiika emu obeerewo nga tusiibula abaana. Nabadde nzija ne mukama wange anvuga nambuuza nti nga sinnakulaba bw'owandiika by'ogenda kwogera. Ne mugamba okuwandiika ki? Nanga nti ndaba aboogezi abasinga bagenda ne speech nga baziwandiise. Ne mugamba nti mpandiika ntya speech nga ndi Kampala nga ngenda Kamuli nga simanyi be Kamuli be ngenda kwogereramu. Maze kutuuka wano ne mmanyi abantu be ngenda okwogereramu ne mpandiika obugambo obutono bwe ngenda okwogera nammwe. Waliwo ekibuuzo ekiyinza okubeera ekizibu gye muli era nga buli omu ayinza okuba kye yeebuuza nti njawulo ki eri wakati wa Kamuli ne Kampala. Njagala mukama wange mwami Ibanda onansonyiwa sente zino $50 ngenda ziwa omuntu ambuulira enjawulo eri wakati wa Kamuli ne Kampala gye nvudde. Ayinza okuba nga muyizi tukozese seconds 10 bwanga gwosobola okumpa enjawulo eri wakati wa Kamuli district ne Kampala. Wali tewali aliwo jangu. Yes, ne bwasigala wali. So mwogezi nayanze okumpa mukisa okuddamu ekibuuzo omwami yayogera kyayagala muddemu. Yes sir. Sebo ekibuuzo ky'obuuziza obuuza nti ansa njagala ansa tukwata kati. Tewali njawulo. Enjawulo nnene nnyo wakati wa Kamuli ne Kampala, naye enjawulo eri wakati wa Kamuli ne Kampala ye mindset yo. Your reasoning okwefumiitirizaako kwe okulaga nti owe Kampala akusinga, naye owaana oti owe Kampala ng'asula mu muzigo ng'apangisa nga gw'olina ennyumba, owaana oti owe Kampala nga yazimba ku 3 ku 5 nga gw'oli kuyiika nnamba, owaana oti owe Kampala ng'ekidomola ky'amazzi akigula $3 nga gw'ogakima, owaana oti owe Kampala ng'emmere alya ya wiiki 2 emaze mu katale nga gw'ogitema mu nnimiro eyiyo. Twalina ekitusumbuwa kiri kimu. Mbadde ntunuulira abaana bano nga bazina nenzijukira emabega emyaka giringa 15 n'omusobyo ne nfumiitiriza ebusubi ky'amaganda mu lwengo gye nasomera
ng'essomero lye nasomeramu lyali by'okusinga essomero lino. Era mpulidde bubi nga bwe bampita obw'ekitiibwa, kubanga bano abaana basomedde ku mutendera omunene okusinga gwe nasomerako. Ekikulu mu byonna si background yo, ekikulu mu byonna si kyewabadde omwaka oguwedde, si ye family muova. Omukulu akulira ebyenjigiriza mu Kamuli alina dokita gwe yeyanjudde, mukyala dokita alabika yagenze. Maama wa dokita teyasoma. Gye wava ne gy'osibuka ne by'owangaliddemu ne by'otambuliddemu emabega si bye bikulu, bye wabadde eggulo si bye bikulu, ky'oli olwaliro si kyekikulu, wabula ky'otunuulira okubeera enkya kyekikulu naye ng'okikoleredde. Bano abaana abali wano lwaki kinkakatako nnyo, essomero gye nasomera nze ku lwaleero ndi managing director, ndi munnamawulire, nkola ne BBS telefine eyaffe y'Obwakabaka bwa Buganda. Ate mu kaseera ke kamu ndi managing director owa Vibes Ceremonial Events, ndi mulimi, ndi musuubuzi omulina okusubula amataka. Ku myaka gye nnina, lwaki njagala okubalaga nti gye musomedde si nsonga naye gye mugenda y'ensonga, era nsanyuse nnyo nga muyisa abakulu b'amasomero aga siniya. Bye mubaddemu bibawadde musingi genda waddako. Lwaki? Nti omwana wamulaba sekretale wange, oyo omukyala Sophie sekretale wange yasomera ku Sumaya Girls, eri mu ku masomero ag'amaanyi mu Kampala ne mu Uganda. Sumaya Girls ku lwaleero nze yava Busubi ky'Amaganda ampita boss nze mutegeerera omusaala. I never dreamed of going to Sumaya Girls kalibenga lyandibadde lyabalenzi kubanga lyali lya bbeeyi. Naye namanya nti wadde nsomedde masomero ag'ekyavu ndikozesa abagagga. Gwe nkozesa ayina degree, ayina diploma, ndi wa diploma, degree nsoma nsome. Wangi bamuzaala ku Salama Road kilomita 3 okuva mu Kampala wakati, nzaalwa Lwengo kilomita 17 okuva mu Kampala. Kati gwave Kamuli lwaki olowooza nti tosobola kufuuka wankizo? Pambawe yekimu, Uganda ekulemberwa abantu basatu, ekulemberwa president, vice president ne speaker. Speaker va Kamuli. Lwaki ali speaker wa Uganda tava Kampala? President yava kilomita 3 okuva mu Kampala, lwaki tava mu Kampala wakati? Vice president second ava kilomita 13 okuva mu Kampala, lwaki tava Kampala wakati? Leave alone that, ku lwaliro vibe eriwo ya Honorable Kyagulanyi Center mu Mubanda wa Kabaka ava Gomba emu ku district enjavu, yakulira mu ghetto ez'Kamwocha, ku lwaliro asaanikidde Uganda yonna. Bano abantu muleme kubatunuulira, speaker aleme kubayisaako mmotoka muzimbe emitima mugambe nti kati atweragiddeko mumuyigireko. Omuntu akusinze tomukyawa, omuntu akusinze tomuwalana. Neiba obwakeera ku makya nazimba ennyumba ey'amabaati, genda omubuuze wazimbye otya ennyumba y'amabaati, abamaze okulaga nti nawe osobola okuzimba ey'amabaati kubanga neibawo. Olunaku lw'onaakeera ku makya n'owala n'akusinga, lwe lunaku lw'ogenda ku makya okufuuka asingibwa buli kaseera. Tewali mulogo mugagga, bamala ssente zaabwe nga bayiwa mu bulogo okusiraanya abalala ne bataloga kwekulaakulanya. Mumbulire omulogo omugagga, musezi kyayi n'olusuku omuli emmere nnyingi, naye buli lwe bakuloga manya oli wa nsonga. Nyinza okwogera olunaku olulamba, nze munnange munansonyiwa, onale bw'onansonyiwa tetwamanyira kwogera ssaawa 3-4 ngenda kwesa akaseera katono. Njagala gamba abaana abasomedde ku Kasambira Preparatory School, mugenda kufuuka ba managing directors, mugenda kufuuka ababaka ba parliament. Kino kankibagambe, njagala musome nnyo. Era tokeranga ku makya n'ogamba nti olw'okuba gwasinze ku Kasambira ku ssomero siniya gy'ogenze gwagenda okusinga. Era tolowooza nti bw'onaasinga mu Uganda yonna ye gwagenda okufuuka ow'enkizo. Bannabyabufuzi we bali luddawa. We've got a challenge in Uganda. Emirimu giringa egibuze. Buli omu atunuulidde ekintu kimu kuyingira byabufuzi. Mumpe mbaka parliament alina akedi mu Kampala. Tebabasiriwaza bano abantu.
politics temuli ssente, politics buweereza. Era nasanyukira omwami Kyagulanyi kati omuntu omulala gwe nsanyukira Speaker Kadaga bagagga. Bw'olaba ng'omwavu ayingidde ebyobufuzi azze kupakasa. Politics temuli ssente. Abantu bye munyooma ogamba nti Kamuli gye muli wala. Ku lwaleero abagagga bafulumya ekibuga Kampala bajja wammwe. Oyagala kuzimba mu Nansana, oyagala kuzimba mu Kyengera. Genda okebera amaduuka n'amayumba agasooka mu Kyengera ne mu Nansana bani abagazimba. Bava Masaka bava mu Lwengo. Kaakati wajjudde bagula mpiki. Kaakati gwokyaya na kugula 3 kwa 2. Lwaki tokule Kamuli nga wakyali wagazi? Eri bwe wanajula bajje bakugule ku bbeeyi. Nansana we baseera kati fuuti 5 ku 10 Nansana ya bukadde 5 kudda waggulu. 5 ku 10 Nansana yaliko ey'obukadde obusatu. Gule Kamuli nga yiika ekyali ya bukadde 4 oli gitunda obukadde 40. Tewali kikutwala mu kibuga ky'Ejjinja ng'okyasobola okukolera wano. Lwaki oyayana okuteeka hardware mu kibuga Kamuli abazimba bali wano basembereza ebizimbe wano bagenda kukugulako. Njagala kumaliriza. Lwaki nkozesezza Luganda? Tuyina challenge eriemu. Tulowooza nti aboogera oluzungu be bagenda okugaggawala. Bw'okwata passport ya Uganda n'ogitwala ku airport tewali agenda sooka kubuuza lulimi. Eggwanga erisinga obugagga mu United Kingdom mulimanyi, mu Europe si Bungereza gye boogera oluzungu. Eggwanga erisinga obugagga mu Europe baliyita German boogera Lugerman teboogera luzungu. Oba teyagala lulimi lwabwe luleke. China eggwanga erikwata ekyokubiri lyogera Luchina tiryogera luzungu. Oba tolwagala luleke. Misiri n'eggwanga eri Ethiopia agamu kugasinga mu Africa googera lulimi lwabwe. Oba tolwagala luleke. Abasoga twagale olulimi lwaffe, Abaganda twagale Oluganda lwaffe, Abakyoli twagale Olukyoli lwaffe, Abalugwala baagale Olugwala lwaffe. Byonna mu byonna twagale Uganda yaffe. Uganda ngagga. Mu Uganda mulimu ssente ng'oluŋŋamiziddwa. Bw'otaluŋŋamizibwa togenda kufuna ssente. Byonna mu byonna abali wano maliriza mbagamba ekintu kimu. Kiki oyagala okukola? Oyagala kikola ddi? Oyagala kikolera wa? Era lwaki oyagala okikola? Abali wano nga mukozesebwa mwami yiba ndabeera ekyakulabirako. Tolowooza nti ogenda kubeera awo obeere musomesa emyaka 3. Nze mbawulira nnyo bajja mu ofiisi nga bakulu bali myaka 45 ne baŋŋamba mwami Lugonvu bangobye ku mulimo, bangobye siina na kyenkola, bangobye bubi, tebampadde wadde ssente, kontrakiti yange ebadde ekyaliko. Naye ng'ekimu ku ensonga ze baba muzimanyi, bangobye famire yange siina kyakugiriisa, bangobye nkyali mu nnyumba ya bupangisa. Ne mubuuza nti ku mulimu baddeko emyaka emeka? Mbaddeko emyaka 15. Bw'obanga tosobodde kuzimba nnyumba myaka 15 obadde mulimu mukyamu, obadde tosobola kwegoba ne bagoba, omusomesa ali wano lowooza nti ojja kufuna expiry date yo. Mu mindset yo batulina expiry date ng'olowooza ogenda kubeera awo. Mwami Apoloti, you have to think of your expiry date. Tomorrow togenda kubeera ssentebe w'akakiiko education and sports mu parliament. What next? Ng'ofulumye w'office abasinga kye tuba tulowoozaako. Oli musomesa ozimba n'okangaza n'oga nze nkulira ebyenjigiriza, nze nkulira essomero lino liryo. Otandika gye liryo. Muli wano mukulira amasomero g'abannammwe, mukole emikwano, muzimbye amasomero g'abalala, mubeere badirekita 4 5 mutandike eryammwe. Mbaagaliza akaseera akalungi. Akire kweka mugeri mukulu. Bali kugoba ngoyogeera etidde oba bigemeisa. Kujja okutuuka ku nkomerero ey'ekituleese wano nga item zibiri tukaiza lunch then the fundraising for the main hall. So meanwhile Kurukwaya is presenting as we fundraise for the main hall. Then afterwards
No problem. Aya, can I see your face? Ima mveyo. Basoma kunaba. Basoma limanyabo. Mugambe. Terezemu. Basima emiti. Baba kusimba. Baba yokwa. Olimulabira si bulungi kyekwereko. Okulebeta.